ogwa ebigenda mu maaso mu byobufuzi oba ebifa mu byobufuzi kiki bitegeeza mu ggwanga Uganda ekikyali ku mimwa gy'Abannayuganda y'endagaano eyakolebwa oba yassibwako emikono ekitongole eky'ebyensimbi n'okutegekera eggwanga lino Uganda kw'otadde ne musigansimbi omugwira okusunsula emwanyi yaffe n'okugitunda mu mawanga ag'ebweru. Ensonga ezo zituuse mu Parliament era wetwogerera akakiiko ka Parliament akakwatagana n'ensonga z'ebyobusuubuzi so n'amakolero kamaze dda okuyita abakwati b'ensonga eno omuli Ministry eya Finance, Minister Matyayo Kasaija, PS Ramadan Egobi n'abalala okuli ne musigansimbi yennyini Omu-Italiano Enrica PENETI balabikeko eri Parliament babeeko bye banyonyola butya endagaano eno bwe yatambula ne bwe yatuuka okuteekebwako emikono. Bangi abayitiddwa mwe muline ekitongole ekikwatibwako ensonga y'emwanyi mu ggwanga Uganda, Uganda Coffee Development Authority, mwe muli stakeholders abalala nga Bugisu Cooperative Union, bonna bamaze dda okuyitibwa. Ennaku z'omwezi 25 na 26 bajja kubeeranga ensonga eyo egenda maaso n'okubanga etambula mu Parliament. Bwe bityo bwe birerudde eyo ekyeraliikiriza Bannayuganda webukeredde enkyaleero bye bisale ebyentambula ebitandise okulinya oba ebigenda okulinya oluvannyuma lw'abali mu mulimu guno okuvaayo ne bakakasanga ebbeeyi y'amafuta bwe bawaliriza kati okulinyisa ebisale ensonga ejja kuba ate ng'eyongedde okutabuka. Ebisale bwe birinya jjukira nti neera buli kintu nakyo kirabika okuba nga kigenda kulinya. Ebbeeyi y'akawunga nayo batugambye nti yalinye edda nakyo kiva ku nsonga y'amafuta ate ne bannannyini masomero n'abavuddeyo ne bategeeza nga bwe bagenda okulinyisa ebisale by'amasomero babyeby'enjigiriza oluvannyuma lw'ebbeeyi y'akawunga okulinya. Kati awo kitegeeza nti ebyenfuna byandiba ate nga bigenda kkaluba nnyo okusinga oba oliawo nga bwe kiri olunaku luno olwaleero. Byebyo bye tugenda okubaganyako ebirowoozo buli Lwakusatu. Tubeera ne Harold KAIJA y'amyuka Ssaabawandiisi w'ekibiina ekivuganya NRM ekya Forum for Democratic Change FDC, so nga ate y'omu yavuganya ne ku kifo ekya omubaka wa East African Legislative Assembly ku lw'eggwanga Uganda. KAIJA buuza kuba tulaba kusooka. Njagala okutwala omukisa guno okulamusa bannaffe bwe tuli mu buwambe abatava ku TV eno abalaba programu yaffe eno abatwa feedback. Asaagala nnyo abafunye ebizibu njagala okubasaasira mukulikeeyo mu Easter yabaddeyo okusomozebwa okw'amaanyi ng'abantu abasinga lwabadde lunaku nga lwa bulijjo ng'embeera yo ekaaye ebyogeddeko bulijjo twogera wano ku byenfuna bimujja okulaba mugenda kubiraba nga biyitirivu mujja kubiwulira eyo gye muli kubanga nabagamba nti bw'oba oyina abakulembeze b'olonda ng'obalonda olonza akule basalire amagezi ebizibu ebikuyitamu byoyitamu ate bo ne bafuna embeera nga tebabiwulira wamulonda okusalira amagezi traffic jam nga yayina liidika kakati jamu tamula tajja kukola motoka esagula bw'ogamba mbu layini mpanvu nga yagikola ki yetasimba layini bw'ogamba nti ebyobulamu bizibu nga yayina health insurance bw'ogamba nti amafuta galinye ye ayina kaadi mu nsawo kwegamba nti bw'ogamba nti n'okuziika kuzibu ye waliwo bajeti y'okumuziika so nti buli kimu singa abakulembeze anaasalira ddi amagezi ebizibu ebyo bw'abanga ye tabiwulira kubanga olina kusooka kubiwulira oga bannanga amafuta nga mmenye ono mwene ataddemu 5 nagitawera kati bw'aba ekyo si kyawulira takyakisala amagezi bw'aba ajja mutamuluma takyamусala amagezi bw'aba tabulwa sente za mu ddwaliro tasobola kusalya amagezi ki so ebyo byolimu byonna kati byetaaga Bannayuganda okuluseetinga okuluuza ki ekyetaagisa okulaba nti eggwanga lyabwe lidda mu nteeko. Nende KAIJA ekyo tukikola tutya kyotegeeza tulowooze ku kyokusala ku privileges ez'abakulembeze kyolowooza of course mu ensi ensi ezina amateeka amalungi agategeera tebateekayo mateeka nga gayina be gayamba okugondeza obulamu ng'ate aba tegabakwatako
kyekirete kyekizibu singa fenna KAIJA bono genda mu East African Legislative Assembly tofuna eno motoka esagule kubo lidika no by the sija omayika lyankubulire ekisinga kwakolekole musabantu okumbifo bwe bobutaala bwe bokuvamo ogenda okulanga n'okutyotya neyanza nnyo neyanzege program atulaba ku Soul TV enkyaliro Harold KAIJA wali yamaze ddo okwambala okuyingira olwokano olwa East African Legislative Assembly era mumulabiranga ddala nze musabidde akalweruddeyo KAIJA tandikira ku katono nnyo ku mbeera era bwekubanga egenda nnyo okukaluba ate okwongera okukaluba okusinga ku kyetulaba olunaku olwaleero njibagamba ekigireeta tujja kudda olunaku olulala tujja exploiting bulungi eno embeera ekyali mpanvu bulijjo okugamba wetunatuukira mugo omusamu mujjajja ne byonna byetolola ku mafuta KAIJA byetolola ku mafuta Kenya wabaddeyo ensonga y'amafuta ebadde wasi kibadde wasi nnyo naye obuulyawo kirabika okubanga wane waffe kibadde tekinaba ku kalubanga bwe tukirabye Kenya mugenda kukiraba eno embeera kubanga abakulembera tebabulaga nti balina pulaani babagamba ne balirwana biri bubi kati bwaba talina pulaani gyakusaidde magezi bongeri bali mutula kusala pulaani nga gwe yalinze mbuye katonda aveyo agikoleko ojja kubiraba kitegeeza ki okuba nti gavumenti n'olwaleero bino ensonga tenaba kuzitwala nga nkulu anti benagambye ebizibu bye muyitamu tisibibawulira bakulembeze okuba nti bo bali bulungi sibibawulira wali yabuliddwa ku Easter waliwo yalemeddwa okgenda ewaabwe amafuta galinye waliwo yalemeddwa okutwala omwana mu ddwaliro so tulina okutwala ebintu ebikulu nga bikulu abantu balina okutandika okulowooza ku ggwanga lyabwe seriously tugende ku nsonga y'Emwanyi babayise eri akakiiko eredda ku mwezi 25-26 akakiiko Minister of Finance ensonga eno yonna ey'Emwanyi ogirabye otya okutwaliza neyanza nnyo mukwano gwange Apollo nkubanga egyembadde mpula nga gyenjagala olwaleero njogere nayo ng'abantu bandaba nga tulabagana kubanga njagala kwebaza bannaddiini n'abakulembeze bonna mbu yabadde nnene ku menu ekyettunzi ekisinga mu Uganda mwanyi kyetutunda ebweru naffe Uganda nti nange tukyewulira mwe tujja sente milioni 763 eza dola buli milioni bilioni 3 milioni 3 lyakubiseemu alabe sente zetukola kize tujja bilioni empitirivu eza wano so kati n'olwekyo nti kintu kyakuzanyisa era waliwo omukwano wange juzi eyaŋŋamba ng'alaba mbonaabona n'okulunda naŋŋamba we gwe bayita black gold waliwo omukwano gwange omu nawe NRM Rogers Mulindwa juzi yadda anyumiza ku Lwokusatu oluwedde mbu yabadde n'emmwanyi ze ensawo bazadde 15 ne bamuwa ebbeeyi ya siringi 4,000 n'ayolawo siringi ze milioni 6. Kakati omanya omwana we agenda kusoma emmotoka ennungi ajja givuga era ffe otwabeerera abato twasanga piki twali tutandise okukola ki ezikaddiye bazita mwanyi z'abala nga ganene obw'emidumu 2 si bwo ziri huge abamu ogende Masaka ojja zisanga mu nzija zaabwe mwanyi z'abala ng'omuntu gw'osanga n'ennyumba ey'ebbaati oba tegula nga bagamba mwanyi omuntu gw'osanga n'omwana eyasoma nga bagamba ki mwanyi omuntu gwe bayita omugagga nga bagamba mwanyi abantu emmwanyi bazimiranga mu cooperatives nga Jola Bugisu Cooperative Union mu cooperative ezo cooperative nga ze zinoonya eddagala ze zinoonya seedlings ennungi ze zinoonya extension workers abayambako abantu abo okulaba nga bakipinga salaries ne zinoonya n'obutale era wagiranga ng'oluusi bw'oba olina emmwanyi zo given amount of mwanyi nga basobola okujja ne bakuwa ssente nga tonnazikungula n'osobola okukola ku bizibu byo ebya bulijjo era nga n'eggwanga lyalina Coffee Marketing Board. Coffee Marketing Board eyo bagitunda ebintu byabe bagabana bya bwereere ne bajwa nono omuyindi omukisiranga gwe Ettaka
Kalanasani ne tumwerako n'abawala bana ba investor ba Uganda ne tumwerako n'abawala abayina embuzi atunge engweye wane bugolobi bugolobi naye nga bagamba mu 1995 properties zaye bazivaluinga bilioni 3 sorry 33 mu 1999 ne zitundibwa bilioni 6 zonge ebisinga ebitwalwa ki ekitongole yes ekivunanyizibwa ku kutunda exactly oba okunoonya akatekemanyi ya Uganda era waliwo okunoonyereza around nga okutegera ne value eyo nga waliwo emwanyi loreze emwanyi ezagenda ne zituuka e Mombasa emwanyi ne zibula niba driver ne badda kijja kiti ekyo mu government eno bizibu emwanyi ne zibula ba driver ne bakola ki ne badda government eno akosanga ejja eyina ebirime biyitivu mbadde ndowoozaako byetulimisizza ng'abantu bagezaako ndowooza gezaawo okujja olusuku omuntu waliwo ebyangwa byose okufuna ssente batusimanyi oba mmwe mwalima ku babuyitanga enkerene nga batugambye Uganda genda nakola siriki era siriki afuna kati akujjako obusaanyi ku nkerene okwo ne zikola ki siriki ne tulima zimaze okukula nibagamba ate yabadde agula akoze eki agenze ne batugamba okulima molinga ne bagamba nti oyo molinga mugaggawadde waliwo abasimanya aba perfume waliwo ne babitubalira ne tutema ki ziri enkerene ne tuyiwawo ki molinga aba atuuka naga nti ekyo tekigenda kukola ne batugamba ate kaakati tulime kamulali ono ffe twalima kamulali etwasimula nga maama wange mukambwe nga mulina okubeera mu nnimiro mujjoka noyabusimula nokaaba amaziga tugenda okumumaliriza nga terijakola ki teriba mugula ne batulimisa soya ne batulimisa ekigaji ne tulima vanira awo wenawanikira nga byonna biganye nga byonna mumala okutuuka babiranga nnyo okulena biranga buli omu najja kakati nze kina kirabamu mulaka mwalimu ekkobaane ey'okutamya abantu ettaka andi byokulyako tebifuna kakati noyagala ogende ku option ki B abala bagenze mu busuubuzi kati ng'obusuubuzi toyina ssente kati ng'olina kutunda ttaka ate okole ki ogende mu busuubuzi kakati tubaye tuli awo abantu nga batandise okuddamu emwanyi agamba annange emwanyi ekoze eki esituka kigenti neefuuka black gold Nandala Mafaabi mukama wange nga tanafuuka chairman wa Bugis Cooperative emwanyi yali ku sirinye 13 yafuuka chairman naagenda n'aginoonyeza akatale emwanyi negenda ku mutwalo gumu 12. Really? Yes. 4 times? Yes. Olwalero genda yongo yagala coffee beans ziri ku mutwalo gumu 8 ekilo. Nti kati omuntu nga waba ine emwanyi ye n'abanga alina kilo ze 10 si emirimu mutwalo 8 goyinza omugamba nti Isa yabadde mbi ensawo emu bwaba n'ensawo 10 wane Uganda wawa atasomeseza mwana so kati in that way nti abantu n'owulira na wano Katikkiro n'atandika emwanyi terimba abantu ne balima mama wange ayina era juzi namugenda kati gwowedde ogenda kulaba nga bazigula ki bazonka twatuli awo nga tuwulira FDC festival n'okubikula ekintu kino nga tukizuula nti waliwo omuyitale abamu gwe bagamba nti mu Libya abalala bagamba ayinza okuba mwanyina wanguli Gaddafi ebyo byonna biri mu kufuluma Pineti ffe yatandise okutwewuunyisa amaanyi Pineti gaalina oba n'obukugu mu kulobinga. Pineti yajja wano namu eddwaliro ly'abaana abato okulikola entebe omulimu ne guba mufu abaagizaali awo Pineti ne tugamba mbu twagala eddwaliro ekikugu era asoose odisuubiza yali musajja mu Japan nga yatugembwa asodde tukolera ku miliyoni 6
eza dola Peneti n'agamba nti ngenda ddi bakola ku sente entono miliyoni 370 eza dola kati nga Peneti ezo sente tulina okumuwa ettaka lya bwereere tulina okumufunya garanti ezo sente azifune tulina okumukakasa nti abalwadde bonna ajja kubafuna ekitanda bijjule era singa tebajjenga tujja kusasulira Peneti empapula zitambudde n'olwaliro gwe munnamawulire okiri munaawe toyinza nagenda kukavalinga story erubowa erubowa atosobola kati oyo ye Peneti awuliddwako ekyadi n'awulirwako n'ensi kyali awo enoza newaabwe Libya obukugu Peneti bwamanyiddwa mu likodi ze bwa kapenta bubazi ye business ya ibazye gyakola ki gyalimu bwe nabadde naye eggulo ate yangambye ebirala mbukuki bulala walona ebirala ebyo biri ku likodi ebyo bingena bigankayemu musuubuzi wa bino ebyo byotegedde ebyenkula z'ebyo byasuubula kakati Peneti twabali tuli awo nga tuwulira nti Emwanyi gye batunda coffee marketing board twatulyangamu noga buli omu akole ki yetuukire abalwadde banansa okwenonyeza akatale kaabwe n'abantu layitire nga banansa okubrewinga coffee era n'abakugu batugambye nti gunda kukyeba abantu nga gundi Karoli Sebogerere nti Emwanyi okugisiika esinga kubeera ya muwendo nnyo ng'ogisiise kati no brewing nokola kino nokola kaawa nga bwalanga bani cafe ensigo zirabaawo ne bazikoyaye n'aba instant coffee oyo asinga okubeera ow'ebbeeyi kati lwogamba mu omugiro n'alwawo ebbeeyi egenda ekka kakati Peneti byazze okukola nga bamuwadde omulimu ntya mbu oli omuntu yabakolera eddwaliro ebbi eri abaana omuntu gw'omwayongera ne muwa eddwaliro lino nga temunnaliraba nako nti okuma obukugu obwo tugenda okumwongera eddwaliro neda tugenda okumwongera bizinensi yaffe mwe tujja miliyoni 761 omwaka eza dola tuzikwase omuntu omu tumukwase bizinensi eyo bulijjo manjogera ku buddu obutalabikangako bwe buno nga mu ndagaano omukyalo ono gye bamuwadde kyutta monopoly tavuganyizibwa naye nga bulijjo wetubuuza ku bbeeyi y'amafuta gy'obadde obuuzaako mbu lwaki ebbeeyi y'amafuta tekola ki teka mbwa free market economy nti buli omu akkirizibwa okukola ebbeeyi ye kakati olese mu katale omuntu omu n'ojja ne bamuggyako buli kika kya musolo kyonna talina kukiwa buli kika gamba VAT gamba corporate tax gamba stamp duty gamba ne NSSF owabakozi n'abakozi babava ebweru tebajja kusasula musolo ne bagamba mbu ne bw'anaabaayo enkyukakyuka mu tteeka eyinza muteeka ly'omusolo era bajja kukyusa era neyo enkyukakyuka ey'omu maaso era tajja ggwa bw'anaabangawo embeera eyinza okutatanganya ebyenfuna n'abanga agenda kukola loosi nayo anawangira gavumenti n'emuyamba nga talina kukola ki loosi agenda tukolera emirimu 246 emirimu 246 Bugisu cooperative n'ogigendamu abantu beyita abakozi bali mu 10 tefunanga monopoly bano bakyagalanyi bowulira ababulijjo bano balina abakozi abenkana bwe bati tumwongedde ettaka yona omukazi oba yazaalibwa yazanda n'abamazzi ki apo lwaki tebakuwa ku ttaka tumwongedde ettaka ennamanve naye nembeeramu akawaayiro mbw anaakakolera nku byonna byonna byayagala mu economics batusoma kibayita liizi ebyekuusa ku yes naga no mu kawaayiro bwokagagazibwa ebyekuusa ku project nedda n'ebirala byonna byawula asobola okugirawo n'osanga ng'ataddewo Solot TV kakati ekyo ndi mu kugamba kye bayita liizi zonna ziba ne condition kati bulokireka nga kiri open n'okulitunda alikola ki alitunda kakati nti olwaleero
abantu fenna ojobadde okwange no competition kuba nti abagula bayitirivu kibadde kyongera ngaye twakava mu gundi mu ndagaano ya kofi gye batugamba nti batujoga tebatuwa kitiibwa ne tugaba buli gye batujoga toveeyo mu UN ffe tusalawo nga tetuvaayo mu East African Community gye bagoba bannayuganda e Sudan e Kenya e Rwanda e TZ nga tetuvangayo so nti katwagenza okuwulira nga bagundi batugamba bamwami Kirwanika Kiryowa atone jeno teri ndagaano nungi efaanana bwetu twagenza okuwulira Minister of Agriculture omuvu gw'ekirime yo temanyiddeeko ddala ku nsonga zifaanana bwezite so kati ffe tulabe ekkobaane esooka mb'okutta ekonomi y'abannayuganda kwa vanira yamala abantu banyina bire byegambye obulimi ekyokubiri okubatamya ettaka ng'oledde waliwo n'etteeka lye tubaye tukyakaayana nalyo olumanyi etteeka lya gundi etteeka ly'Emwanyi erikulagira kumpi byonna byonna weeyogereko ate nga lirimu n'akawaayiro akagamba mbu singa olekeraawo okulima bajja kukusiba kakati bw'otuba nga okyatunuulira Emwanyi n'otunuulira ebikaado katono bana KAIJA ensonga gye mwogerako ate nga ndowooza yesinze n'okukwata nnyo ku Munnayuganda ye ya monopoly kyemwogera kyemuyita monopoly naye mu agreement teri very very clear nti eno monopoly eyogera ku 5% nti ajja kubanga afuna access to 5% no at the peak ejja kuba 5% ne 6.5 at the peak ejja kuba 5% ne Ramadhan Gomendoza avuddeyo nnyo kyenyonyola ekintu ekyo nga nti si monopoly wakyaliwo ekitundu ekinene ajja kuba ina access no nze nafunye ekizibu ne mukwano gwange Ramadhan ndoza wetaga kubeera clarity ku no let me tell you in local solabe ambiguity yebali for ey'okuyamba oli ani ali mu Mwanyi goba wadde ettaka ani ali mu Mwanyi ate wa musolo omulala ani ali mu Mwanyi goba gaye nti gwe ne bwanabangawo embeera ekuletera kati kankubulire kye kimufuna monopoly ate oyogera ku investor yes ne abalala ndoza boli falinga ko siba investor no ndi mukugamba kati kankubulire no baganti yes no okusinzira ku tekenya investment authority olimanyi act yes ewa incentives no let me tell you kuba investors abamu who is an investor ireba nyonyola bulungi banyonyola no investor teo kubango ina capital yekana bwe yes mu Uganda tebalimu ugenda ku investinga mu sente zekana bwe mu Uganda tebalimu then you qualify for some incentives yes mu Uganda tebalimu Ettaka mu industrial park and inja kubuuza mu Uganda tebalimu mwebali mulimu n'abafunye nabo yes ne bomanyi babifunye siba bagabo lyo namule nga baka mu coffee business ndowooza mpozi ya source ne you don't shop kubanga bali bagala project eyo bagirangawa mpozi awo kuba kibayita monopoly what makes a monopoly oli kwe kuteekawo ebimuyamba okubeera favored kakati kankubule kikyayinza okusooka n'akola bwe mba mugulamu kilo sirinye 14 ayinza kusooka n'agigula kanaana mwena ne mugwa n'abanga yeka yakola ki yagula mumala okugwa ate uli bakugambye ate naddamu n'agiteeka ku ttaka tagenda kuyingira ng'asala bbeeyi asobola kuyingira ku bbeeyi gye mulowooza mbu ddala investor omulungi atuuse kubanga oli wabatawa musolo fobira mu business endala zekola balesa abachina babadde tax holiday n'osubula peeni eno siringi 3 ngugaseko n'omusolo yiro okuba tekuli musolo n'agituna siringi 10 mweya agituna 5 ne baga nti wali ku dduuka ly'omukyana ya 3 kakati gwe n'osooka n'okola ki nova mukatale oli baba afunye privilege incentive yes zezezego abalamu yasobola kubanga n'abalala ku product wao waita the incentive oteka incentive
nga waliwo need mu byonna bye balistinze byagenda okukola kiki otalabye nga kikolwa wano kiki otalabye nga kikolwa wano otegeeza kyo byogenda nti bino byagenda okukola agenda kusiika kaawamu kuba mutunda ebweru tomulaba nko musiike tolaba nga mukube alina pact amwongerako value agenda mufunira katale and what is value addition nage bwoba oyagala kaawa abeere value added nga expensive nnyo asinga okubeera wa waggulu kiba ki eba gonde eba instant coffee ekyokubiri okola robust campaign nga nene nti nekiba nti nga buli alowooza kaawa kadona akyatwadde amagezi kaija ekisobola okuyamba abatulaba ku Soul TV golowooza endagaano eno oba deal bwe tuba tuleeta musiga nsimbi mu coffee business eno yandibadde etyo oba aneda ndimo kubuuza nga tegenda kunyigiriza abalimi okuviira ddala bonna abali mu coffee mu supply chain bw'oba oyita investor ali special bwatu kebera track record ye okay biki byatukoledde wano biki byakoze wano not even due diligence track record ye mu Uganda ono si investor bwe tukola ki kutwetaaga ekyokubiri kiki kyagenda okukola ekitakolwano ekyenjawulo ayinza okuba ina akatale ndaba batunulidde nnyo nti asobola okufuna akatale ekugambye businesses zimanyiddwa ki Nescafe yaze kuba bwajja Nescafe buli omu wesikamuga Nescafe yayingiddewo waliwo those brands of what is a coffee nogamba nti bano bamaze mu field y'Emwanyi emyaka bwegiti nze nekyentegeera mu Mwanyi nsinga PENETI bwagenda bakwagalanyi ne batandika okwogera Emwanyi bamusinga Bugisu cooperative batandika okwogera Emwanyi otandika n'okuba nga ogiraba nga togiraba nga mumulengeza no ndi mukugamba profile egamba simubazi carpenter kakati carpenter neda jinga bwogamba sivuga nku motoka nojja nompa driver nga n'okunsasula ngate gwe omanyi n'okumanya ngate gwe wevugira yiyo nga tokola ki tosasulwa kakati noga nti oleesa ate dereva tekyawukanamuko nti nyinza okuba siina bukugu oba saasomerera byamata dayare nenenvaayo nga nze nina obusobozi nsobola okwakisinga katale nina n'ensimbi ne capital esobola okusimbawo ekyuma we ekikuba amata oba kati nkubuulire ekyo tekisoboka okuba ensonga emu lwaki abantu bakola loosi mu Kyogamu eyali wano baagana bazimba ebizimbe ebipya za apartment kati abazungu bajja nga babuuza eno ennyumba emaze ebbanga ki mukamange empya mpya kati bo ne batamanya mbu ekyo kakyokka ekyokuba nti yali agisuzeemu oli kimugaana ogisulamu baagala ebizimbe biriko ebyafaayo kyovola abali mu kutta Uganda bebali mu kumenya obuzibu olako since 1928 1948 olaga ekizimbe mwe nasula mu hotel bayita Windsor eri Nairobi hotel nene mu square mile 3.5 nene naye hotel bwo gitunulira baagana bagikola ngera bikana ziri hotel enkadde ne kati yemaze myaka 2 nenga bwogiraba oyinza okulala bagizima mu jenkaaga ne bwogenda eri munda kwa ye nga kyakwata lyakwata bazungu nti abazungu bino ebintu ebipya ennyo kyovolaba nti obasanga agana aje na booking ne motoka nasaba model ya 1950 jagala mu mbaga ye nga yagala kukola byafaayo kakati gwoleso omuntu agenda okutundira Emwanyi nga n'olimiro mmanyi kati ali mu kusoma manyo za Mwanyi kakino ekintu ekiri mu kino mutandika okwetegereza ono si PENETI ono si PENETI kiringa bano babuuza ettaka lya wali ekulerwe abalinawo hoteri mulete ku byapa mbu amazzi gabikola ki gabitwala wole babuuza ono mukyala w'ettaka abuuza bannange bayite ku badirekita b'ettaka w'ettaka ly'enaggulu badirekita tebakola ki tebalabika
bakuwa amanya nenga bweyagala naye oyo yaani nga tosaana kulifutinga veero kumutegeera. So Peneti kugambe eddwaliro ly'abaana lyagaana eddwaliro ne lyerubowa n'olwaliganye kakati aganye alemeddwa emirimu ebiri kati omwongedde ogwokusatu. Abasiraamu bagamba nti omusolo okulumya mukinnya mulundi ogusooka mwe bansobe okulumya mu gwokubiri mbayinza kuba coincidence naye bwe omusota kassa gukulumira mu kinnya omulundi ogwokusatu kiba kitegeeza oli mukafiiri. Mukafiiri musiru. Mukafiiri you're not a believer. Kuba gwe bayita believer amanya nti awo waliwo omusota naye gwe obeera gwe wakana mukafiiri abeera wakana taa tekisoboka. Kati ono nga bwe yatunda mwanyi zaawa eze Brazil eze Vietnam eze Ethiopia yembeera bwetyo bweri n'ebibuuzo bikyali bwe bityo erudde eyo. Amaanyi tusemakulu tuli ne Harold KAIJA yamyoka ssabawandiisi w'ekibiina ekya Forum for Democratic Change FDC twogera ku bigenda maaso ebifa mu byobufuzi nga Parliament yamaze dde okuyita abakwatibwako ensonga y'endagaano ey'okusunsula n'okuteeka omutindo ku mwanyi zaffe. Ennaku z'omwezi 25-26 bali eri akakiiko ka Parliament. KAIJA njagala kubuuza obukiiko bwa Parliament ate ekirungi nti gw'olina ne interest mu legislature yonna okutwaliza wamu. Osuubira ki mu kakiiko ng'ako nti kayise omuntu bw'atyo oba abantu bwe batyo ku nsonga eyesimba bwetyo? Olinayo essuubi? Ekisookera ddala nti Parliament eyewedde yatukolera etteeka bbi ery'emmwanyi Coffee Act mwe muli n'etteeka ery'ebikajjo libadde gamba libateekamu ng'omulimi okutunda ebikajjo anaabanga ne license. License ate bazijja mu abo abagula. Kati license z'ebikajjo ne zigenda mu ngalo z'abantu ate abatalima bikajjo. N'osanga Apple goli wano ng'olina license ya tani emitwalo 2. Kati omulimbe yagenda nga nti license zaaweddeyo naye noonya waliwo abazirina kakati bwakufuna kati gw'omuwa ebbeeyi ne basala egundi yalinga lole yalinga milioni 1.5 nibanga bba wa mitwalo 15 lole twaka yebekajjo tujja kinonyereza. Yes, no, it is written. Yes, get interested in that. Kakati nti ate nga tebabasasulirawo. Kakati kyekimu ogenda okulya nino bagamba license mu mmwanyi. Wawulyanga ne kasoli baagala kuyingizaamu license. Buli baleeta license bakuleetinga monopolies ne ba middleman abafune sente ne be-exploitinga oli omuntu ddala akola omulimu. Era abantu bangi objectives amateeka go gabeerako objectives ne justification. Bagamba nti kwongera mutindo n'okusitula omutindo gw'ebirime ebyo babeera bya nkizo. Njagala kugamba etteeka lya apartheid South Africa lyali tteeka ngera abalikola baliyita ddungi. Teri muntu akola tteeka ye nanyini kulikola nga taliyita ki ddungi. Naye kati nkulabye nkubuulidde eryegundi kyerikola eryebikajjo. Ojja kuwulira kasooli bw'atambula bubaga wafuna license. Ojja kuwulira ab'amagye nakiwulira ki bwe kiti. Naye netteeka olwawulidde ligamba nti bakupanishinga singa ozikoowa okuzirima capacity. So nti tweroza nti akakiiko ka trade kalabe ebigudde ku bannayuganda. Eno endagaano Parliament ekizo gisazaamu ekisoboka. Yes. Kubanga government egenze tukolera endagaano ezikolera losi. Endagaano yagundi ogimanyi amafuta ojja n'okugiko kabagikweka naye buli kebakugirayo akatono likalabyeko konna ogamba tufudde. Endagaano ya omeme wakiwulira ng'ekyaggisaawo UEB kuba nti UEB bagamba nti einagana amasanyalaze gano ge bagamba agajja
gakola rosa ga dropping nti izo rosi yes ne batagolega nti ne ate ne go baleta mu ndagano ne bagamba mbwiraga amasanyalaze tunagasasuliyanga muguno omwaka twasasudde bilioni 93 era noza kati ngatenga ndagano ya omeme ngerimu esende zigamba nti yobwe nagamba mbwe koye yagala kuva Uganda onagisasula bona gigoba ero jagikola ki kugisasula kuga noberanga oli awo oli mu catch 24 nti oli mu bwambe bwenjogerako. So this is the same thing tusubira nti parliament ene eriwo kino kiyinza okugiyamba ng'erabye naziri license bagenze bawa mu biki mu mugundi ndala kubanga ono akwaka chipu olaga nti si monopoly nenkubulidde mbugojja muga 5% asokala luleki apaluse bay atukaji koleki agisale ate bakugambye kuba bagamba mbuye tabera nko banga nge Emwanyi Ettaka tagifunye ali assured omoshegera kale kitegeeza best quality yes kitegeeza bajja kutuka balaga nti mumulekeraawo omanyi bano bakutwalanga messe mulume kompola otukogale ngabo kibagalamu kuba kalola kibali mu kunnyonnyola endagaano ennungi singa si ya kunnyonnyola endagaano ennungi singa ne Minister of Culture kwali endagaano ennungi bo bennyini bali gifudde public n'endagaano mbi negobawe Emwanyi mubi PENETI ba MP namwe banamuli abatwalya ku jeke nga bazze okulaba Uganda gyetadde sente zaayo bagamba emirimu gyakoze Chad ne Libya yona buli gyalaga abeera kwa kitulowooza te ebintu ya PENETI bino era camouflage PENETI si PENETI muzanyi wa front mabega wakola ki kagologosi mabega wali aliyo mu lulimi olw'ekinnansi tumuyita mukongozi ninga aliko emmandwa kati emmandwa twegiraba nikadolo bukasajja ngimwe kati n'emmandwa eno gyetweddawo okunoonya ani ono yo olubeera go bajja guno guba gukyaganye ne bamwongera omulala naguno namwongera investor kyatajjanga na sente parliament olaba nga kinene ekigusa ogambye nti byonna ku byoyogedde nomaliriza ng'oga nti kano kagologosi bateeka kubanga waliyo ki wali akasika asika omuguwa nokubudde mu by'ettaka bakulaga parliament olaba ng'esobola okugusa ensonga eno kuba kati esuubi ndowooza engeri gye bamaze okusaako emikono ku ndagano kati esuubi ogambye nti liri eri parliament esobola okulagira endagaano eno neesazibwamu esuubi weriri nti esobola okikola ekyo sinafuna profile y'abaani abagiriko komiti kubana nayo balawalo obolabaye bali 30 anti nchege profile no wanti chairperson ni honorable Mwinempaka vice deputy ye Christine Ramwaka nabalala bwe bati yes so chegeti no kati izbaita test nawe zogamba ngovudde mu kakiiko naga nti bwe nali mu kakiiko nayamba bana Uganda ku nsonga eno ngamba nya abantu kye twita CV si Apollo kutuula ku salt kumala myaka 10 ne Apollo nti bwajja ku salt wajigatako audience true eyo waye program ezitaliko era fe kati modern CV oyogera ngo wandiko oyogera byotuseeko sikulistinga nakola kugona nakola kejini oyinzo bagwe wayitangayo buyisi nogabwe nasange gondi baina stock ya sente bwezite nezigaziwa baina abakozi babiri ne bawera abakozi 20 balina kino expansion buffet walinga trading fuka leading farm ki mu market bizinga yes ono gwe tukola ki gwe twetaaga ekikufuula omubaka parliament w'amaanyi zeze ensonga zoyimirirako naddala ensonga ezo singa ziwa leverage zijjako akazito kwabo bokiikirira apparently mu Uganda abantu balowooza nti omubaka parliament delegate era abamu kyovola nti weesanga tiwaba yakuteesa kitundu kye kyokka kasensonga ebekola ku kitundu kye ng'ajja omubaka parliament aba wa Uganda ng'otegeera ku nsonga zonna
ezikwata ku Uganda. Era nsubira abantu agali kakiiko kano balina okubanga etteeka ekiri ebusoga bakitegedde. Ekiri mu ziwume ne gundi endala ezize zikola mu ggwanga muno. So kituyambe mbweno gye tusobodde okufuna. Tukole ki? Tusobole okuga nti bane kino kikome. Manyi mu buyaye bwe Uganda no bugenda okubeerawo. Bajja kugamba mbukati yeta akulirira. Nenga tannabako n'ekintu n'ekimu kyaleeta mwiga ne bajja ojja biwulira yezo ojja biwulira naye sebo gundi yatambudde contract gundi agreement zatandika 2015 yes ne tegeza nti alina watuuse yes naye whatever it takes tetusobola kukwata million 760 economy efaanana bwetyo ng'eyina possibility expansion kubanga government enatu convince kutunyonywa ne tukakasa lwaki twava mu ndagaano yaki y'Emwanyi yensi yonna convincing anga kakati tukyagitegeera ekyo kikyasinkinga nga ne mabega wali etteeka ly'Emwanyi naye already tuyite B ng'ate ne bannaffe abasoga bali mufaafagana lyabwe ojja genda okuwulira ne vanira omanyi ne Uganda bagenda bakola monopolies obwo bufaanagana bwe butyo bagenda bagira nti ng'omuntu aleeta wano was it resident nga muntu omu waliwo obit abantu gwe twagayanga ennyo olwaje bamusaamu omuntu omu kubanga oli alayo ekifo ataakuvuganyizibwa obi n'akendeera n'okujjaano woona ekika ky'emipiira olijja nga agenda ogisula nti amu ne baatugamba mu Uganda tugiwa omuntu omu abantu abamu kyolakinga ekibagaggawaza butavuganya kakati ate gwasembayo gw'okafiiramu kati bw'atavuganya asooka nagira mu bbeeyi entono kakati bw'amala okugobamu bano kwasooka nti oba tabagira nnyo kakati gwesooka okole nga gwogaba weba product gitunde sente entono kakati oli alabye nga takola gegenda gobuuza bali mu printing baleta bayita ba investor mu printing nga toyinza na kumanya bwa empapula bazigulawa ogenda okulanga ne bwaba printinze nga tegwesize sente z'okugula olupapula KAIJA kibeere mabega wa ebikolwa webityo kibeera ki no nze ku ky'Emwanyi nyina ebintu bibiri byendowoozaako nti nagamba vanilla yali ayambye abantu vanilla yalimu emirimu nga ne fertilization koyinza okuyita okuwakisa ng'okukola manuale ku buli kirimu abantu batambula n'ebikwanso era bw'otegamba olimu mulimi wa vanilla yabeeranga n'ekikwanso kakati bwe musinkana mu nnimiro bw'ajja ati n'akagatta ye munnange oli otya abeegundi bali batya ye munnange bino obiwulira kati mugenda okumaliriza nga kati awo nkoze emiti 2 n'amanya nti akikoze nga kiro ng'etuuse ku mitwalo 3 nga bw'ogira kiro 10 miliyoni zezi kakati ekyo nekikozesaawo nga bagee twagenda mu siriki ne tugenda mu bino ebirala naye kati walonze kyendabe ekobaane kubanga teri mu economics mu kirasi gye basomeza bintu biri mu kukolebwa mu Uganda economics ewa abantu okukulaakulana ono taliyo n'abantu bemanyi abali mu finance bemanyi ne gye basomera bino si basoma kuba basoma mbikola ki mbimanyi kino ekigendwa kyabondamu ebintu biriga begambye ekisooka abantu abasinga bagenda tufe ekintu tutadde tetugenda kuddamu kulima Emwanyi bakoowa ettaka Bagala bakyayisa okulima abantu abamu okulima kakati oba kukyawa okulima ng'olina yiikazi 10 ye n'obuuza naye kati waba lyawo ng'olyajja wala omusajja anoonya yiika 10 azigula nzina sina kyenzikoleraku bampemu ssente batunde ettaka gw'otunda ettaka okwate cash kati ogende mu busuubuzi ng'olusi toli kafulu manyi obusuubuzi ekyokubiri kirimu kino ekyokuba nti abantu bafuna ssente nga bannaffe balowooza nti babeera bazibu okufuga babeera bazibu omanyi omuntu ng'alina ssente ekisooka tosobola kugula kaluluke kaakati omuntu alina ssente atandika okusaba oluguudo motoka yange efa nnyo ayagala ayogera ku nguudo omuntu alina ssente ayogera ku misolo omuntu alina ssente ayogera ku quality health service kubanga asobola ogikola ki ogisasulira byasaba omuntu alina ssente bw'aba ali mu kyalo akubuuza amasanyalaze ng'agala mangu omuntu alina ssente akubuuza quality y'amasomero
they don't settle for less. Kakati anoonya abakulembeze aboogera ku ebyenkoze ki byengambye wakufuga anti kakati uliza bantu bameka abesimbawo nga basobola okuarticulatinga issues ez'emisolo, ez'enguudo, ez'amalwaliro, ez'amasomero, ez'obutale. Kuba kati abajja kubeera ku Google nga babuuza lwaki Emwanyi ya Uganda ya wansiko ku ye Vietnam na Ethiopia. Akati oye mulimi KAIJA omanyi kyoyogera. Nze nali ebusoga. Omanyi kyoyogera obuzito bw'ekiri. Yes, I know it. Nali ebusoga. Nti ekobane lyaku kwavuwa. Yes, true. Kuba nti abantu abamu bagala kwavu. Yes, kubanga obirabe bakola. Obirabe bakola. Omuntu agala awosibe enjala tolabye akola. Wabera mmere ne yebuzaabuza wali tusibule. Omuntu ayagala zinali ebusoga ebikajjo byabirya ku boom. Ng'osaba omusajja ejjinja mugambutusi ng'alina ssente muki mugambutusi omu niwaga omusajja oyo bava kumusasula afunye miliyoni 5 naye ng'omulaba nga gundi ng'omulira neki abasajja banakugula zigundi zaabwe zitrakita ne batandika okugula bamanyi ensi bwegagawala abantu ne bafuna ku ssente ne gavumenti eri mu bwiza naye efuna ku misolo andi bwe kyali badde naye anti kati kiva ku philosophy n'enkulaakulana naye kola ki andi kiva ku philosophy ey'abo abaddukanya gavumenti banyumirwa dominance wabagala competition buli atayagala kuvuganya oteekawo embeera ng'eremesa okuvuganya kyekiriwo kati kakati bw'olaba nti katunula olwaleero omuntu omukulembeze bw'aba ava e Kampala ekisooka mu mmotoka y'essente eza change okuva ku zisembayo ez'ebinoso okutuuka ku lw'emitwalo ki egy'emitwalo oluno tebagenda nnyo nalwo okutuuka ku mutwalo gumu kakati okusinziira obusobozi bwo ng'ate bwe kyali badde nti agenda kuwuliza bakama be kumuuza ne gundi naku zino obadde mu council oteesaki obadde mu gundi obadde mu parliament ensonga eno nga saakuulya bw'ogyogerako babeera bakuulya ng'oli waabwe kubanga bakusponsora n'okusponsoringa kati oli bw'abanga oli mu constituency nga temulina muntu ayinza kugula bipande bya mitwalo 5 kiba kitegeeza yafuuka so tweta bukamiri omutusibule njagala ogaba bannayuganda mbwe ensonga abakulembere n'abakulemberwa ensonga z'ebyenfuna by'eggwanga lino tuleme kubisaagiramu abali mu Emwanyi njagala okubategeeza abo abaagala okuleeta endagaano eno mutuviire ku Emwanyi kubanga Emwanyi eno kintu kya bulime kituludde nakyo kyekitutambuziza okutuuka wano kisomesezza abantu bangi gwe wali emirimu bwe tuba mu mbeera nga omusajja omu bwe yaŋŋambye nvuuka omuyange nti emirimu baagikola ki gavumenti yatunda emirimu getunze factories kati abantu bali mu kweyizawo zaabwe abantu mbaleke batobe baba basobola okuwezeza miliyoni 7 ezaali mu 10 bannayuganda ano balina capacity esobola okututuusa ku biliyoni 2 bannayuganda tusituke buli omu ayogera n'omubaka wa palamenti amutegeeze ensonga eno osankalona Katonda n'atukwasizaako nga naffe tulina bye tukola okulaba nga Emwanyi yaffe tusobola okugisigaza mwebale nnyo mwebalire ddala Katonda abankuumire okutuusa ku Lwokusatu olujja n'abo bansabira obululu waliwo omusajja wange yansabidde obululu ekiboga n'abala munsabire ku babaka bamwe palamenti so Katonda abatukuume April neyanza kale abantu abakusolo TV bwetu program bwetambudde nkyaleero tubebaza okuba nti mbadde naffe n'enkya mubeereko tulabike nga twongera kwetegereza ensonga amaaso gali ku palamenti